People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Our power. Exactly okuvanga October atandika wali byaliwo mwabiraba ntegeeza mwenna abazze bagoberera omusango oba emisango egyateebwa ku ba political prisoners ab'ekibiina ki the National Unity Platform era ng'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 22 October lubadde lunaku buli omu lwabadde alindiridde okulaba kiki ekigenda okubanga kihapeninga mu kooti nate ntegeeza mu kooti ey'Akawempe Magistrates Court wali ekanyenya. In fact boyinza okubanga wetegereza eddakiika eno abe baana balenzi bano ne baana bawala aba NUP babadde batuuka. Osobola okulengera mwana mulenzi amanyiddwa nga Kireo Kivumbi, osobola okulengera mwana mulenzi amanyiddwa nga Eddy Mutwe, afulumye ye Waiswa Mufumbiro omukolo n'agwanikirawo. Then the time eyabbo okubanga bayingire kooti Eddy Mutwe osobola okubanga omulengera abadde yatudde dda mukwano gwange Kireo Kivumbi n'amwegattako but still ng'ali ku mpingu. Then omusirikale najja n'agamba nti kale kati ke mutuuse mu kooti empingu katusooke tuziggyeko ate butwefuke buto. Yes, babadde bazze okuba nti baddamu okuwulira ekisookera ddala kubaddeko ensonga ya bail wamu ate era n'okwongera okuba nga bawuliriza emisango gino gyonna egibavunaanwa mu kooti. Nga bw'omanyi mwana mulenzi Bobi Giant osobola okuba nga omulengera awo then ono omukulu gw'olaba ye Kanso Muyizi. Yes, omukulu oyo ayimiridde ennyo n'abaana bano ba foot soldier ate era wamu ne ba prisoners ab'enjawulo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro ojja kujjukira nti yo olunaku olwaleero lubadde lunaku luli bize nnyo gy'ali. Osobola omulengerawo ng'ayingirawo mu kooti bw'atyo bw'ayingiddewo. Then ayina omukulu gwe badde bamusibye naye ku mpingu. Yes, mbadde nkugamba nti Waiswa Mufumbiro olunaku olwaleero lubadde bize nnyo gyali ng'ate ali mu kkomera. Obwabbize bwalwo tugenda kuba still nga tubumanya ku video eno. Kati kansooke nkutwale nkulage Waiswa Mufumbiro engeri gy'abadde very strong okusinga abasibe bonna abalaba NUP abaleeteddwa olunaku olwaleero. Tuliyambala engule olutalo nga luwedde, tuliyambala engule ngedde nakawa mu kooti naye byonna bijja kuggwa. Bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro ng'akunyonnyola bulungi nga bwakedde mu kooti ate era mukadde ke kamwe ettuntu we lituuse ery'olunaku olwaleero still n'aleetebwa mu kooti ate kooti endala. Kati sooka tugende tulabeko court session nga bwebadde akatonotono then ngenda kubanga ate nkwongerayo mu maaso butevura ennyonyene ddala. Leading the team, including the learned Musime Kato, the learned Brian Wamanya, all joined counsel for the accused person. Wamanya Brian. Your Honor, before we proceed, no, let the court light. I still hold the floor. Your Honor, there is a matter of law where we need to interact with our colleagues. The instructions, we just need 2 minutes. That's why we thought it was this order when we went to approach. So we seek your indulgence. 2 minutes, seek for instructions. We realize some of the accused persons are lawyers, so we need clear instructions. Seems they have only give you 4. You're right. 4 or 5. Most obliged, Your Honor. Kali awo badde olaba abannamateeka nga batandise okubanga basoosotola oluwombo olw'amateeka n'okubeera nti beeyanjula n'okutandika process yonna. So kooti bw'etudde olunaku olwaleero ebintu gye bikidde mukwano gwange still tebibadde birungi n'akamu.
ekibadde kitulese mu kooti olunaku olwaleero mubaddemu cases eza mandatory bail hearing. Mandatory bail hearing mukwano gwange gwatagimanyi kyekiseera nga omuntu alina ennaku zaasusiza okubeera mu nkomyo. Kati nga etteeka waliwo akawaayiro akalaga nti omuntu wasukka ennaku zino nga tannawozesebwa ng'etteeka alina okuba nga aweebwa bail. Ababadde bagoberera omusango gwa Besigye ku YouTube channel eyagaliwo mujjukira bulungi enkalu zadde okunywa nga Besigye asaba mandatory bail wabula gye byakkirira sitira abasajja balina engeri gye baataputamuko. Kati kyekibadde kituleese olunaku olwaleero wabula gye bikkidde mukwano gwange still kooti ebiganye. Bano baddiziddwayo kwa limanda oba baziddwayo mu kkomera paka ng'ennaku z'omwezi 29 Okitoba. Leero ziri 22 Okitoba. Kansoke mbakulage nga abafuluma kooti then ngenda kujja nko ku kanso nga tunyonyola buli kimu full detail. Nakula enkaaga n'okusukkawo. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. People power. Our power. Abana bawano temubana katengo. Ekibasire wano ke katengo. That is Eddy Mutwe waiswa mufumbiro akileo kivumbi n'abalala nga bafulumizibwa kooti okuddizibwayo e Luzira ku Meere. Kati mbadde kunyonyola nti embeera ebaddewo olunaku olwaleero omulamuzi atwala omusango guno talabiseeko. Kati omulamuzi mu butajja olunaku olwaleero balooya kye babadde balina okukola kwe kusaba mandatory bail y'abantu babiri bokka, Akileo Kivumbi ne Eddy Mutwe, kubanga yebadde ebakakatako okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga lino. Kati bali abasigadde olw'okuba omulamuzi tazze babadde tebalina kisobola kuwulirwa naddala ku bikwatagana ku kubeeyimirira, wabula ate era wadde ne bano babadde balina olukusa olukolebwako ekyo omusango gwongezeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 29. Council Music with more here. Tukomyewo mu kooti nga bwe twalagirwa kooti mu musango gwe baavunaana Akileo Kivumbi, Eddy Mutwe, Honorable Mufumbiro Alex Waiswa n'abalala, Bobi Janti n'abalala nga badde balina okulabika mu kooti. Kooti esalewo oba egenda mu maaso n'omusango oba nedda. Twaweebwa instructions olwaleero okusaba okwemirirwa, era tuzze olwaleero nga twetegese okuddamu okuwaayo okwemirirwa kw'abavunaanibwa bonna. Kooti olwaleero omulamuzi atuula mu musango guno talabiseeko. Mu mbeera eyo ne tulabika nga tusobola kusaba kwemirirwa kw'abasibe balala
okujjako ababiri okuli Kivumbi Akireewo ne Eddy Mutwe kubanga mu mateeka bo bali mu kkomera ku musango guno mu bukyamu. Bali mu bukyamu kubanga wayiseewo ennaku 68 okuva le baleetebwa mu kkooti eno. Amateeka gagamba nti oyo yenna akwatibwa na ku musango ne gumusomerwa mu kkooti bw'amala ennaku esukka. Ebyo bye bihappeninze ku kkooti olunaku olwaleero. Eddy Mutwe wamu ne banne baddiziddwayo kwa limanda oba baddiziddwayo ojja kujjukira kubaddeko wayiswa Mufumbiro, Eddy Mutwe, Bobby Giant, Akileo Kivumbi, Saudah Madaada, Doreen Kaija, omukyala oyo akulira essomero erya NUP. Kati mbadde kugamba nti omukyala amanyiddwa nga Sarah oba Dr. Sarah Bireete olunaku olwaleero ayisiddwa bubi nnyonnyonnyo omu ku bafigures abagoberera ebyobufuzi n'ensonga za human rights wano mu ggwanga. Agambye nti why is this happening? Owinyiddolo ow'ekitiibwa, all these available cases, is this how you have planned your retirement legacy by allowing courts to become a political tool at judiciary? Nobert Mao Kiryowa Kiwanuka. Kati Dr. Sarah Bireete ekisinze okubanga kimunakuwaza olunaku olwaleero kyekyokubeera nti abasibe bonna baleeteddwa wabula ate gye bikomekerezeddwa nga bonna bazziddwayo. Kati n'aweereza Ssaabalamuzi omukulu ow'ekitiibwa Owinyiddolo n'amugamba nti mukama wange gino emisango bano egibavunaanibwa misango egikkirizibwa mu ssemateeka okuba nti baweebwa beyiro. Kati kkooti etandise kubeera ng'ekozesebwa ng'ekyokulwanyisa mu byobufuzi by'eggwanga nyaffe Uganda. Era n'agamba ow'ekitiibwa Owinyiddolo nti ssebo oyagala kubanga onnyuka bw'oti, retirement yo oyagala kubanga ogitwala bw'oti ne legaseyo okuttattanirwa nti wakulembera kkooti mu Uganda neekola ebintu ebifaananako bwe biti. Wano nno ataaginze Nobert Mao n'agattako judiciary Sigeri Eddamuzi wamu ne Ssaabawolereza wa gavumenti omukulu amanyiddwa nga Kiryowa Kiwanuka. Nagambye nti olunaku olwaleero lubadde lunaku lwa bize nnyo naddala eri omukulu wayiswa Alex Mufumbiro olw'ensonga nti yasoose kuleetebwa mu kkooti e Nakawa. Kasooke nkulage katambi kano nga bamuleeta n'embeera nga bwebadde. Eno ye gundi gye yatandika nayo. Yeah, strong, man. Exactly, atalabye embeera nga bwebadde olunaku olwaleero mukwano gwange. Alex Waiswa Mufumbira ku makya basoose muleeta Nakawa mu kkooti. Abangi gye babadde tebamanyi nti nno waakuleetebwa wabula bw'aleeteddwa e Nakawa ateereddwako emisango emirala oba omusango omulala nga bagamba nti ono ya incitinga oba yakumaakuma mu bavubuka abawagira ekibiina ki NUP omuliro bagezeeko okuba nga bakola ekikolwa eky'obutemu eri omusirikale. Gwe musango gusomeddwa Alex Waiswa Mufumbiro omulala ogw'enjawulo. Kati eno story gyemba okukola eddakiika eno nga nkulaga Alex Waiswa Mufumbiro abadde aleetebwa mu kkooti ndala mulundi gwakubiri. Yasoose kuba nga aleetebwa e Nakawa n'asomerwa omusango ogumuteereddwako era waakudda mu Novemba ku lw'omusango ogwo gw'e Nakawa. Guno ogwa wano e Kanyanya agenda kudda nga 29 Oktoba n'abasiba abalala. Kale njagala kutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Honey Bites bagamba nti balina ebyokulya by'omwana adda ku ssomero banga ogera mukyalira ku vidi yogera ku bintu nga daddies, binyeebwa, mawogola, bagiya, yogera ku decorated donuts, cupcakes n'ebintu ebigwa mu layini eyo. Bakubire ku 0709 787508. Bannaffe aba Honey Bites bakola ne cake eza buli mukolo besige tojja kwejjusa. Mukadeke kamu njagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano nno basiizi ba langi. Bagamba nti ekizimbe ne bwe kiba nga kikadde
endabika yakyo nga nawe olaba kikaddiye. Bakubire ku 0705 19 3636 bajja kisiiga kalangi kidde bujja munywanyi wange. Ate bw'obanga omaliriza kuzimba kipyaka era still bakubire bajja kuba nti bakikusiigira langi ku bbeeyi ey'okuba nti mujja kuteesa buteesa ensonga bazirambulule bulungi. Kagamba nti eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo each and every day. Eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo buli lunaku lye lino abasiddi omusunsuzi. Mwebale kuba nti mutuwagira mikwano, mwebale kuba nti mulikinga video z'Agaliwo, mwebale kuba nti mukomentinga ku video z'Agaliwo, mwebale kuba nti musubscribinga ku YouTube channel ey'Agaliwo. Tusiima nnyo, temujjanga okwo. Bye njogedde nga tobikolanga bikole.